ye huwa arrajulu ye musajja yenna tusibuhu almusiba atukibwako ekizibu fayalamu annaha min indi llah n'amanya nti kino kekituuse gyendi okiba Allah subhanahu wa ta'ala aleese. bw'amala okubeera nga bw'ati bw'afaananye fayarda n'asiima wayusallim n'ajeemulukuka. fayarda wayusallim. saayagadde kuleka namba eno. namba 5, abantu abakkiririza mu kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okuteekateekwa kw'ebintu. idaafatu ni'am ila musdiha, kiyamba ku muntu okuzzaayo ebyengero ebitambula mu bulamu bwo eri nannyini byo. liannaka idha lam tu'minu bilqadar, kubanga bw'onooba tokkiririza mu kugera kwa Allah adafta ni'am ila man bashara al-in'am. obugabirizo ojja kubuteeka ku musajja. mukazi bw'anaaba tamanyi kugera kwa Allah, buli lwanaafuna obugabirizi ng'abuteeka ku bba, munange omwami waffe atugabirira. kati ate ye ani amugabirira? mwami wammwe abagabirira, ate ye ani amugabirira? wala taqtulu awladakum khashyata imlak, yaga nti nahnu narzuquhum nze mbagabirira mmwe, n'abaana be mutugumbula nze mbagabirira. ffenna tuliko omugabirizi ali omu ye Allah subhanahu wa ta'ala. kati buli lwokkiririza mu nteekateeka nti waliyo omuteesiteesi, waliyo agera, waliyo asalawo, waliyo nannyini byengera ddala bino omutuufu, mwe muli payipo gwe bikuyita mu buyisi, akalungi kakuyitako buyisi, Allah akayisaamu buyisi kuggwe ne kakutuuka eri abaana bo. kyobulaba nateranga okubagamba mukomye ekigambo ekigamba nti abaana bammwe ne bakyala bammwe baliira ku mmwe. abavubuka ba Kampala balina enjogera enfu feyingini. ebyo ne babyogera mu njogera enfu, wakati mukuleka omutwala ewaka ng'abaana be kwe bagenda okufuna breakfast, kwe bagenda okufuna lanchi, kwe bagenda okufuna ne sapa, ne mukyala we alina abaana 3 n'omukyala be bantu bameka? 4. bagenda kufuna breakfast, bagenda kufuna ki? lanchi, bagenda kufuna ne sapa, ate nga ku sapa naye kwali n'alekawo omutwalo. si bwe guli? bwekubanga gwe guli mu busobozi bwe fabiha wa ni'ma. naye betwagala betwogerako yalese omutwalo ku bantu 4, aye najja ewakiseka ye n'alya ekyemisana kyokka kya mitwalo 2, oba n'alya kya mutwalo. ahadha min al-adl? abantu 4 obalekedde mutwalo, gwe nejja omu n'olya mutwalo. ahadha min al-adl? obwenkanya. bwe bakugambako anti nze yingini, lwaki abaana be baliira ku omu? lwaki gwe omu si kwoliira ku 4? ekituufu kyeki? ekituufu abaana be baliira ku omu? gwe omu gwoliira ku 4. oli ku riziki Allah gyakuweeyo abantu bali abaana, naawe kwofuna omugabo weewashe yennene bo n'obaseera.
muli mu bukeefusi walese emitwalo ebiri ewaka otudde ku keefusi bakuwadde ya mitwalo ena oli eyaki kubanga olabira ddala nga bali gwobagabirira olabira ddala nga gwe bali gwobagabirira n'omuntu alya omuvubuka omusajja alya ng'alina abaana abasatu ewaka abato nga talowoozezza kulya kwabwe bulungi naawe weewuunyisa wallahi ate tolikkuta kooli ku myaka egyo nga tokkutanga kwegyo emyaka olina abaana basatu tokkutanga byakulya weekweka mu kawooteri n'oli ebyokulya nga tolowoozeza ku baana b'ozaala tolikkuta temugenda kukkuta kuba emyaka gye mwakaliira senga mwakkuta emyaka gye mwakamala nga mulya senga mwakkuta naye temutakkutanga temugenda kukkuta kati Allah abawe mulye kuba yenge magezi gammwe yentegeera yammwe kaifa tatma'in otebenkera otya ng'otudde wootudde olya emitwalo gya sente ng'olina abaana bo nga bali waka wala ta'ba bihim tobafaako إضافة النعم إلى مسديها لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء هتيجو وكتوكا كوابو أبي برونغورولا bakulembeze balabira ddala ng'obulungi bwe buli bwe baliko mukulu ye yaba yabuwa mukulu bw'anaaba takuwadde ataani anaakuwa فإذا أصابوا منهم ما يريدون بلبفنا كبكولembeze abo be balondoola جعلوا الفضل إليهم balabira ddala nga obulungi buva ku abo ونسوا فضل الخالق سبحانه ونسوا فضل الخالق سبحانه nebeerabirira ddala obulungi bw'omutonzi subhanahu wa ta'ala. mwalimu kyava agamba ti sahihun ddala kituufu annahu yajibu ala al-insan kikakata ku muntu an yashkura nnasa okwebaza abantu liqawlihi alayhi salatu wassalam man sanaa ilaykum ma'rufa fakafi'uh omuntu abakolera akalungi mukwebaze kituufu eyo hadithi ntuufu walakin gobadde obuuza ebyo walakin naye ya'lamu anna al-asla kulla al-asli هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا الرجل yenayitaka akalungi tusobola okumwebaza nti Allah yakayisizza ku ye nekatuuka gye tuli naye al aslu kulla al asl ensibuko y'akalungi kano ddala entuufu هو أصل كل الأصل هذا الفضل وبرونج وابرو سمكو يا برونج وابو فير الدلا هو فضل الله عز وجل بابرونج بوا الله ويتتيبوا جعله على يد هذا الرجل nga yabutadde ku mukono yabuyisizza ku mukono gwoyo ne butuuka gye tuli naye nannyini bwe yaani ya Allah.
tugende wenjagala obudde buweddeyo n'ebyo bibadde bya bbeeyi okubimanyako. faslun ku peegi ya 193 yagamba ti fi darajati al-imani bilqadar walqada. amadaala ebyo byolimu byayitawa, ebyo byoyitamu, ebyo ebituuse mu bulamu bwo, ebyowangaliramu byavuddewa, obwavu bwafu butuseewa. sente bwe ziba zijja olaba we zivudde, naye bwe ziba zigenda tomanyaawo. si bwe tugereesa okufa kw'omwana kuyitawa, obulwadde obukuluma buyitawa. byolimu ebyo mu bikuluma byayitawa. birina emitendera. emitendera gino gye nayagadde ku musomo gw'olwaleero. ebyo byoli mu mivumba, obulwadde bwo, okufa kw'omwana wo, okuzaalibwa kw'omwana wo, obugagga bwo, simanyi obufumbo bwo, simanyi omwami wo, simanyi mukyala wo, twala tugende, byonna byolaba mu bulamu bwo si bya leero, si byadde, wabula birina emitendera mwe bizze biyita. الدرجة الأولى الدار erisooka الإيمان oteekeddwa okubeeramu abo abakkiriza ne se kukkiriza yenna بأن الله تعالى timazima Allah subhanahu wa ta'ala alima Allah yamanya dda أن الله تعالى علم ما الخلق عاملون يمanya byogenda okukola gwe بعلمه القديم n'okumanya kw'okwedda okutali kwalewa leero nga bikutuukako gwe. nabagamba singa bikutuukako gwe wennyini nyini gwe wennyini nyini Allah yakumanya dda nga tonnaba nawo. Allah yamanya okubeerawo kwa siraaji oyo mu myaka gye dda nga tannabaawo. kaakati ate na siraaji alowooza bwe yamala okubaawo ti ate byo byakola siraaji mbwebyo byo bipya. n'ebikolwa bya siraaji na buli kyonna siraaji kyagere ekinaabeera mu bulamu bwe nga bwe yakumanya edda nga tannakutonda, na buli kyonna ekinaayita mu bulamu bwe yakiteekateeka dda yakimanya dda. wuli ebigambo bino fallahu taala Allah subhanahu wa ta'ala mawsufun mu bitendo bye byatendebwa nabyo bi annahu alimun bima al-khalqu amilun. Allah amanyi ebitonde bye binakola ki, binayita mu mbeera ki, binatuukibwako ki bi ilmihi al-qadim al-azali, kukumanya kwoku okwakulembera alladhi la nihayata li awwalihi, kwotayinza kuzza mabega noga nti kwatandikira mu kiseera bwe kiti, wabula alimun jalla wa ala bi anna hadha al-insan, Allah yakimanya dda nti omuntu oyo seviiri sayamalu kadha fi yawmi kadha fi makani kadha bi ilmihi al-qadim al-ula. jango birabiko naawe. Allahu akbar. alimun jalla wa ala, yasukka okumanya ow'ekitiibwa
بأن هذا الإنسان نتيجي تيومونتو يعني سفيري عمر يحيى فاروق فاطمة خديجة صفية رقية الله علم بأن هذا الإنسان سيعمل كذا أجاكولي كينتو غوندي في يوم كذا مروناكو غوندي في مكان كذا مجفو غوندي مساوى غوندي الله أكبر watu wakkiriza Allah mwebyo byoyitamu Ahmad Allah yamanya nti Ahmad oyo ajja kuzaala omwana ow'ekikula kino mu mukyala gundi mu mwaka gundi mu lunaku gundi mu kiseera gundi mu kifo gundi bajja kuwangalira mu kifo gundi era wakuwangala naye ekiseera gundi era nja kumujjululako mu kiseera gundi era nja mugabirira bwenti bigambo bino byanneewuunyisizza nnyo sayamalu kadha في يوم كذا في مكان كذا بعلمه القديم الأولي فيجب أن نؤمن بذلك قريش كتوكا كتاكوكو كيريزابينو ودليل ذلك من الكتاب والسنة والعقل اجتبوا الله سبحانه وتعالى كيرامبيكي بيو ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam birambika ekyo n'amagezi ag'omuntu Allah ge yatuwa galambika ekyo gakakasa ekyo amma alkitab bw'oba oyagala okufuna obukakafu mu kitabo kya Allah soma suratul baqara aya ya 228 fama aktharu alayat allati fiha alumum fi ilmi Allah aya nga mpitirivu mu kitabo kya Allah ezirimu okubuna kwa kumanya Allah subhanahu wa ta'ala kubuli nsonga kubuli kitonde nga Allah biyagamba tu wallahu bikulli shay'in alim gwe toli mu kulli shay'eyo Allah buli kintu kyonna muyitirivu wa kukimanya endala mu suratu nisa inna Allah kana bikulli shay'in alima yakimanya dda obuno obwavu obukulumu olwaleero Allah yabumanya dda rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma Allah wagaziwa wasi'ta ng'oli mugazi ku buli kintu kyonna kulla shay ku buli kintu kyonna oli mugazi wa rahma wa kusasira kwa Allah waliwo ekigambo mwalimu omu kye yagamba laula rahmatullah senga tekwali kusaasira kwa Allah kunta aswa embeera eyo tolabanga okaaba embeera wandibadde mwesukka ku eyo naye obwavu obukuluma bujjudde okusaasira kwa Allah laula rahmatullah senga tekwali kusaasira kwa Allah sebbiiri towulyamba okaaba kunta aswa wandibadde bubi obusi bwe bwavu obuluma abantu gwakukwasa gloves obwo obwavu bwo bulimu okusaasira kuyekerevu okaaba ndya olya bubi endyayo ejjuddemu okusaasira kwa Allah akamuwe ng'asiikako osobola okukyalako mu maka g'abantu n'olaba emmere gye bateekateeka okulya n'okakasa nti gwe oli mu kusaasira kwa Allah kunene ate n'abo abo bennyini nga nabo bali mu kusaasira kwa Allah
nagifuula na ŋŋombo awamu ne waliwo bannange era bwe mbasiigalaga nti wange laula rahmatullah nga naye addamu nti kunta aswa singa sikusasira kwa Allah singa bwe tuli si bwe tuli kusasira kwa Allah eyo embeera gy'olimu kujjudde ku ggwe Allah anyiga naye gwe akunyiga nakukusasira النساء 32 غافر يا مسامف جتوغيراكو الله وسعت كل شيء رحمة وعلما n'okumanya kwa Allah kwabuna nnyo buli kintu naawe kwakubuna nnyo Allah akumanyi nnyo yakoma ku ekyo mu talaq aya ya 12 yagamba nti litalamu kyabbeeyi abasiraamu okumanya ya Jaafar anna allaha ala kulli shay'in qadir manya nnyo nti Allah buli kimu kyatuusa mu bulamu bwo kya kigero manya nti Allah kyatuusa mu bulamu bwo olwaleero ndabyeko ka clip okusasira kwa Allah kugazi ya Yahya twetuulire mmanyi kumanya ebizibu nabyogera okugazi okusasira kwa Allah ngwa kwabuna nnyo ndabyeko ka clip k'Abayisirayiri babadde engeri gye bayisaamu be baakutta abawambe Allah naye ati Allah nga muyitirivu wa kusaasira nga basimye ekinnya ne basuulamu ebipiira kati baleeta abasiraamu be bawambye nga babasibye emabega babasibye ne ku maaso bamuleeta ne bakasuka bwe bamutuusa ku kinnya ne bamuyimiriza n'asamba busambi olugwayo eri n'amasula n'essasi ani akalabyeko Allahu akbar naye Allah n'akireka ku muddu n'akikola ku asooka n'akikola ku wookubiri ne bakikola ku wookusatu ne baweza 10 ng'abalese lihikmatin ya'lamuha Allah olw'ensonga yagyamanyidde Allah n'atakoma kwekera mbuuziza munnange bwe mbadde nkalabira namugaa nti bino Allah n'abireka n'atuleka nga tuli mu nsi nga tubiraba nga tulimu abasiraamu n'atuleka nga tulya ensi ezeyita obusiraamu ziri awo n'amagye gaazo n'abaki n'ebyokulwanyisa ebyo bikolebwa ku basiraamu naye nga abasiraamu bali mu kulya bali mu kunywa ati Allah n'atuleka waawo litalamu mulyoke mumanyire ddala anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allah teyakoma ku ekyo yagamba Salim yagamba nti mumanyire ddala nti mazima ddala Allah qad ahaata bikulli shay'in ilma qad ahaata bikulli shay'in ilma yabulungulula Allah yebulungulula okumanya buli kintu okumanya buli muntu okumanya buli kitonde kye okumanya buli kintu ekitambula mu nsi n'eggulu wali abatera okuchallenginga amateeka g'obusiraamu naye ntera okubatomera etteeka ly'omu suratul mulk Allah yaga nti ala ya'lamu man khalaq ala ya'lamu man khalaq mutuuka okulowooza nti bye mwogera eyabatonda n'atonda ebitonde bye na biki ebitambula mu byo ala ya'lamu man khalaq
mwagala kulowooza nti mwe mumanyi eyabitonda eyabatonda tamanyi ate nga wahuwa latifu lkhabir ye muyitirivu wokubeera nga mukeekufu ku buli nsonga. Allah natonda omuntu nabeera nga tamanyi binatambula mu bulamu bwe. ila ghairi dhalika min alayat allati la tuhsa, ayat ezisukkakaawo zotayinza kubala ezirambika okumanya Allah kwembeera gyoyitamu nga yagimanya dda, aya tosobola zimalayo. amma fi sunna naye ate bwojja mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam, waqad sabaqa an ra'ayna, twalaba ezimu kuzo, fa inna rasula alayhi salatu wassalam akhbar, mazima nabbi sallallahu alaihi wasallam yatubuulira bi anna allaha, timazima ddala Allah kataba maqadira alkhalaiq, yawandiika nanywezaawo ebigero bya buli kitonde kye qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, okufa kw'omwana wo Allah yakuteekateeka nga tannatonda ggulu n'ansi bi 50,000 sana, bi 50,000 sana, kyaliwo emabega ng'eggulu n'ensi tebinnabaawo nga Allah tannabitonda emyaka 5,000. obwavu obukuluma olwaleero, qabla khalqi samawati wal ard bi 50,000 sana. ya Allah bumanyi, ng'akumanyi gwe ne gwe wenyini akumanyi agenda okulumibwa obwavu, n'obwavu obukuluma nga bukoze ata. wa bi anna ma asaba al insan, era Allah akimanyi bulungi ti ekintu kyonna ekituuka ku muntu lam yakun liyukhti'ahu, nga yabadde asobola atya okubeera nga tekyamutuuseeko, kyabadde tekisoboka. wama akhta'ahu, ekyamutuuseeko tewabaddeyo ngeri yonna yakubeera nti kyamusubye. wama akhta'ahu, n'ekyo ekyamusubye lam yakun liyusibahu, tewabaddeyo ngeri yonna gye yabadde asobola kifunamu, tewabaddeyo ngeri yonna. wa anna al aqlama, ne kalamu ezawandiika ebyo juffati wa tuwiyat as-suhuf wal ahadithu fi hadha kathira. wa amma al aql, naye ate bwe tudda mu bwongo obw'obuntu, fa inna min al ma'lumi bil aql, kirimu ebyo ebimanyiddwa omuntu alina entegeera entuufu, anna allaha ta'ala huwa al khaliq, ti Allah ye mutonzi w'ebitonde, wa anna ma siwahu makhluqun, n'ekitali Allah kyonna kyonna biba biki, wala budda aqlan, mu ntegeera eya bulijjo, an yakuna al khaliq, ateekeddwa kubeera ng'omutonzi aliman bi makhluqihi, ng'amanyi bulungi ebikwatagana ku bitonde bye. waqad ashara Allahu ta'ala ila dhalika biqawli, era ekyo Allah yakirazaako naga nti ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latifu al-khabir. asobola otya okubeera nga tamanyi kintu kyonna, mbeera yonna eri ku kitonde kye nga ye mukenkufu, suratul mulk aya ya 14. ndowooza tubuukemu ebimu. walihadha n'olw'ensonga eyo kaana ilmu llah, yensonga lwaki okumanya kwa Allah azza wa jalla ghairi masbuqin bijahalin, aye tekukulemberwa kubeera nti yali tamanyi olubereberye, wala malhuqin binisyanin, aye tekutuukibwako ti kyagenzere kibeera bwe kiti Allah yali yeerabidde. kumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala la yadillu rabbi wala yansa, Allah tabeera ku butali bituufu bibuze ate teyeerabira. kama qala Musa alayhi salam li Fir'aun, ilmuha inda rabbi fi kitabin
لا يضل ربي ولا ينسى. tusome buno tufundikire. Allah subhanahu wa ta'ala alima jamia ahwalihim, gwomanyi nti Allah yamanya embeera zo zonna, min ataat, okuva ku byonookola omugondera, wal maasi, n'ebyonoono, wal arzaaqi, n'obugabirizi, wal ajal, n'entuuko za buli kitonde. tuli wamu oba? alima jamia ahwalihim, Allah yamanya dda era akyamanyi, era amanyi okumanya kwetayawukana nakwo, kuba oli kitonde mu bitonde bye. Amanyi obugonvu bwo, ibaada zokola Allah azimanyi, zokulembeza okukola nezonookola azimanyi. والمعاصي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. والمعاصي الله يمن يدي چونو چونو كولا nga tonna kikola kyewakulembeza okukola mu byonoono Allah akimanyi era akimanyi ati ojja kukikola. Teyeekanga ti Ahmad ayonoonye. Allah tali mukwekanga, teyeekanga, akimanyi bulungi ti ojja kwonoona. Kadhalika n'ekyonoono kyonookola nga tonna kikola olwaliro Allah akimanyi. bakuyambi. والمعاصي n'obujeemu bwono, omuntu yenna obujeemu bwakola. Abajeemu bo balabanga ebipya bajoogamu, balabanga bipya. Wallahi mulimba eyabatonda Allah abamanyi mwenna. Gwatamanyi n'omusaayi ogutambula mu bulamu bwo ne organisation emibiri gyammwe agimanyi, abeera atya nga teyamanya byemugenda kukola. Kola obwonoonefu bwo naye manya nti Allah bukola ati yabumanya tojja bukola era abumanyi. Wal arzaq, bonna bwembanga kubanga okugera kwa Allah mwe mukulowooleza nnyo wano ku riziki, kuba yo gye mulabanga mulina mukko musobola gitetenkanya, twala tugende kati kaakali. Abakozi bwe tuba tukubiriza okukola tuba tetutegeeza nti mwe mugenda okwegabirira. La, hadhihi wasila min alwasail. Tugamba nti teekawo ekkubo, teekawo. Tomanya Allah ayinza okubanga yateekateeka kuyisiza omwakuwe, ate wallahi kituufu tobiteekawo Allah n'atakuwa. Webagambye nga bwe mutunda, nga bwe mutumbula amataala g'emmotoka, mwena Allah bw'abagabirira kyekimu. Genda olime, lima, naye gwe okimanyi. Nayiseeko awo ku kkubo, nabadde ngenda Fort Portal nempita ku kkubo ng'enkuba etonnya, naye ati Allah oli wa buyinza. Nga Allah aleese enkuba, kasooli w'abantu nga yenna yeebase bw'ati n'ennyangeze. Yateekateeka ati, yamanyi lwaki ateeseteese bw'ati. Bakugambye nti yaba yakiteekate, ono eyalima aba alina yakirowooza nako. Allahu akbar walillahi alhamd. Etaano. Omwalimu wange ali awo Masindi, mulimi wa kasooli, yanga tiseeka nalimye kasooli eka 10, naye ssazi gyemu nsawo ziwera 10.
naye nga Allah yateeseteese kuwa muntu alima ekeeki n'akukulamu ensawo 8. i'malu fakullu muyassaru lima khuliqa lahu والأرزاق والآجال ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بقي يتنمزا وهو الصادق المصدوق تريا يوغرا مزما أمسينغا مبانتو أتغا يوغرا تغاكا سانت مزما يغاتي إن أحدكم مولا الواليرو نيومكم يجمع خلقه في بطن أمه obutonde bwe na buli kyonna ekinatuuka mu butonde bwe Allah akikuŋŋaanya ali mu nnabaana wa maama we. byonna byoli olwaleero byakukakatako ng'oli mu nnabaana wa maama we. wa dhakara atwaara aljanin, kyava alaga emitendera gy'olubuto gye luyitamu. wa fiihi mpaka lwe yakomekereza naga nti thumma yab'athu Allahu malakan, akomekereza Allah asindise malayika fayu'maru bi 4 kalimatin, Allah namulagira fayu'mar, Allah namulagira bi 4 kalimatin, namulagira ebintu bina. wa yuqalu lahu, Allah najiragira malayika uktubu amalahu, uktubu amalahu, wandika emirimu gye gyagenda okukola. wa rizqahu, wandika n'obugabirize bwe wagenda okufuna bungi oba butono, bwe bufaanagana butya. wa ajaluhu, wandika mukakaseeko ne lwanaafa, mukakaseeko ne lwanaakutuka. wa shaqiyun, mukakaseeko anaaba mu bakiwaji abatagondera Allah. wa shaqiyun, mukakaseeko muwandiikeko ekiki ekiki. yobola nti abo wali mubagamba nti ashaqiyu man shaqiya fi batni ummihi, bakiwaji bava mu mbuto z'abanyaabwe nga bakiwaji. wa shaqiyun au sa'idun, n'abalongoofu bakakaseeko muwandiikeko nti oyo ajja kuba mulongoofu. eyawandiikibwako obulongoofu ne bwawangaala ku nsi ng'omulaba muwonoonefu tayinza kufa okujjawo ng'amaze okulandinga, tayinza kukutuka n'afa okutuusa ng'amaze okulandinga mu balongoofu. ate Allah bwe yakakasaako obwakiwaji tayinza kukutuka okujjako ne bw'omulaba olwaleero nga yasinga abantu abakkiriza n'okukola obulungi, tayinza kukutuka mpaka nga fayasbiquhu alkitab. kakasa akantu kano lwaki nkola ate nga nawandiikibwako omwononefu? damu lwaki nkola ate nga nakakasibwako dde obwononefu nja kuba omwononefu? buzeeyo n'akalala okolera ki nga walawandiikibwako nti bw'ola oli mugagga ojja kuba mugagga, sigala ewuwo. tonyenya bunyenya mutwe, onona ki mu kibuga buli kanaku? kankole oba oliawo naafuna. ogambye otya? kankole oba oliawo olw'ensonga tomanyi. wakisomyeko wonoobeera? simanyi wenaabeera. tomanyi wa gy'onoobeera, naye ekikukozesa ki? wanawandiikibwa mu bwono. sookera eno ekikumenyesewo kikukozesa, tomanyi oba wawandiikibwa mu bwavu oba mu banaafuna. kaŋŋende kagende tomanya. oba naafuna. nfuniraawo weevuga wezaawa, ebbanga lyonna weevuga wezaawa, okufuna. ebbanga lyonna olina essuubi nti ojja funa. kati kizza eri gy'obadde obuuza obwonoonefu n'obulongoofu ku bibiri ki ekirungi ng'ogeraageranyiza obugagga n'obwavu? bangoofu ebbanga lyonna odduka bwavu ddewa? nzire mu bugagga kati neeno bwekityo wekifaanagana, ebbanga lyonna obwonoonefu si buki? si bulongoofu.
kolerera kubeera muki mulongoofu awo ntegedde se bane mutegedde nange nkategedde. omubaka sallallahu alaihi wasallam ekyo yakyogera kiriko hadithi baali fi janaza baali baziika omubaka sallallahu alaihi wasallama nakwata akati wajaala yankutu bihi lard natandika okukasongasonga mu ttaka kyava agamba nti ma minkum kummwe tewaliiwo illa waqad kutiba maqadahu min aljanna wa maqadahu min annar, tewaliiwo mummwe okujjako nga buli omu ekifo kye mu jjana Allah yakikola atya n'ekifo kye mu muliro kyakola kitya. kyebava bamubuuza nti fabima alamalu ya rasulallah, si kyekibuuzo kye katukolera ki ya rasulallah. namubuuza nga bwobuuzizza ti afala nattakilu ala ma kutiba lana, twayinulire ku ekyo buli omu alinde ekyo Allah kyeyakola atya. omubaka yabagamba atya, yabagamba nti imalu, nga bwe tomanyi ki kyakola kitya kyakuteekebwateekebwa. imalu, kale nno mukole. fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, fakullun, buli omu Allah ajja mwanguyiririza ekyo ekituukagana lima khuliqa lahu, n'ekyo ekyamutondesa. Allah kyeyamutondera kyeyamuteekerateekera gwe kola, Allah kyajja kukola atya kola. Allah bwe yateekerateekera okugaggawala obwalefu ey'engeri ey'enjawulo ajja butuukako. imalu fakullu muyassaru lima khuliqa lahu, ojja kutuka bagambe nti seviiri amenyese n'ensi naye era afudde tafunye. agisiraje tolabangayo omuntu oyo ebbanga lyonna ngaamenyeke tawumulangako. teyamanya musajja wattu nti Allah tamuwandikangako mumanagaggo. alabiraawo ngaakutuse abantu nga bebageresa nti musajja amenyese n'ensi naye era afudde muki. n'obugagga gwe bwoyogerako mukole. fakullu muyassaru lima khuliqa lahu, tomanyire bwe yabugagga. obugagga ayinza okuba nga Allah agenda kuwa nyumba yokka, nga nti mukumanyika kwonna afudde akayumba akazimbi, alhamdulillah. n'abaana babalese mu ssomero, eryo nalyo ddaala. waliyo n'abalala nti amenyese naye alhamdulillah wafiiridde nga akayumba akazimbye ng'alinawo alekeseewo n'obuzigo bw'abapangisa wali. fakullu muyassaru lima khuliqa lahu. kadhalika ne mu ibada wa shaqiyun am sa'id, imalu, mukole. ebbanga lyonna lwana kubeera mubakolerera obulongoofu. fakullu muyassaru lima khuliqa lahu, buli omu Allah amugondeza ekyo ekinamutuusa ku ekyo kyeyamuteekerateekera n'akivuunula. faman kana min ahli saada, Allah bwe yateekerateekera okuwejjana n'obulamu obulungi, fainnahu yuyassaru lahum biamali ahli saada, Allah abagondeza emirimu gy'abantu b'omuki. osanga omuntu nga esswala emugondera, saddaaka kumugondera, asomako, agondera omuzadde we, agondera omwami we, ayambala ennyambala Allah gy'ayogera, ng'emirimu egyo kimugondera. waman kana min ahli shaqa, nakino era bwe kityo bwe kiri n'abantu Allah be yateekerateekera okubonaabona ku nkomerero, be yateekerateekera jahannam, fainnahu yuyassaru lahum biamali ahli shaqa, era nabo ebibwanguyira mirimu gya muliro. waliwo omuddu andeesa nanyumiza anzije wali ewaffe waggulu, nandeetaawo kabodaboda, andabye nga nnoonya akabodaboda, nayimirira n'akakulula n'akazembaga nakiseeka mbadde nkunoonya, nkutwaleko nimuga tugende, olaga wati genda kwali dina, nandeeta nanga nti seeka waliwo ebintu byewasomesezza nga byebiri ewaffe yennyini. nemugamba ebiki, anti gwe kakasa nti wabadde nga ali ewaffe,
nemuga nti nsomesa bingi biki nagamba obushiriku. Allahu akbar, byonna bwadde obyogera byebyaffe ewaffe. Nandabye nabadde njagala kukulira kunoonya nga nabye njagala okukubuuza. Mashallah, marhaba, tunyumyamu awo. Naye enkomero ya byonna ŋŋambye nti bwe nagambyeko maama yaŋŋambye nti okyali muto, tonnakula, ebintu ebimu tobimanyi. Agamba mutabani we aga nti okyali muto, ebintu ebimu tobimanyi. Ebbanga lyonna mbagamba wano nti abantu abakulu abo bo balowooza nti obukulu bwa Allah yabakkiriza nti kemuli abakulu mukole obushiriku nga muli abakulu. Banyumirwa obushiriku bw'otalabanga. Bamaama b'abantu, bataata b'abantu, twala tugende. Abantu banyumirwa obwonoonefu. Abantu Allah bye yateekerateekera okubonereza ebibanyumirwa byebikolwa n'emirimu egibatuusa mu kubonaabona olunaku lwe balisinkana Allah. Kiri mu nteekateeka ya Allah. Allah ya ombaka bwe yamala yaga nti iqra'u in shi'tum, bwe mba mwagala okumanya ebyo mu Qur'ani n'ebadde hadith, bwe mba mwagala mu Qur'ani mugende musome fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Aya ziri nani gani? Awo nga weekeberamu gwe mirimu ki egikugondera, mirimu ki egikunyumira, amaanyi go gasinga kubeera mu biruwa. فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان. Allah bino yabimanya dda buli kyonna ekitambula mu bulamu bwo nga tannakutonda. Fata'atuna ma'lumatun lillah, obugombu bwaffe ku Allah n'okumusinza kwaffe ku Allah bwomanyiddwa Allah. Wa ma'asina ma'lumatun lillah, bunuulako n'obujeemu bw'abantu Allah abumanyi. Wa arzaquna ma'lumatun lahu, ebyenfuna byaffe n'obugabirizi bwaffe byonna Allah bimanyi. Wa ajalana ma'lumatun lahu, n'enkomerero zaffe n'entuuko zaffe Allah zimanyi. Idha mata al-insan bisababin ma'lumin aw bighayri sababin ma'lumin fa innahu lillahi ma'lumun. Okufa kw'omuntu mu kaseera kafa n'ensonga yonna emutuusisaako okufa emanyiddwa oba temanyiddwa ye Allah subhanahu wa ta'ala akitegeera. Allah tayinaayo nti yafudde tetwategedde kyamusse. Sawa uno ebitonde bigimanyi oba tebigimanyi ye Allah. Wala yakhfa alayhi, ayate gyemutemuekwekako bikhilaafi ilmi linsan, okwawukanako n'okumanya kwammwe abantu. Biajalihi, tewaliwo wanaamanyi ntuuko zammwe. Fa innahu la ya'rifu ajalah, abantu tebamanyi ntuuko zaabwe. Fala ya'rifu aina yamut, tebamanyi nawawe bagenda kufuira. Wala mata yamut, banafaddi. Wala ya'rifu bi ayi sababin yamut, tebamanyi nansonga Allah kwagenda kuyisiza mauti ye. Wala ya'rifu ala ayi halin yamut, nembeera kwogenda okufiira Quraishi togimanyi. Nasalu Allah ta'ala husnul khatima. وهذا هو الشيء الأول من الدرجة الأولى. ekyono kyekisooka mu ddaala erikola litya erisooka. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. tebyakoma mu kumanya kwa Allah wabula biina we byanywezebwa ne biwandiikibwa. obwavu bwo obugumba bwo, ennyumba y'empangise, omwana wo ow'ekikula ekyo kyekirabo, obulwadde bwo.
ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق ebipimo bya buli kitonde Allah inawe yabiwandiika ne binywera wa wusifa bikaunihi mahfudhan wano webyawandiikibwa eyitibwa lawhu lmahfudh liannahu mahfudhun min aidi lkhalqi kubanga lukuumibwa terutuukibwako mikono gya bitonde fala yumkin an yalhaqa ahadun bihi shay'an tewaliwo kitonde kisobola kgenda nekinyigamukko akantu nekisimagolingamukko ku lawhu mahfudh ti malayika yabiddeyo umaru akantu negenda ekateekeko au yughayira bihi shay'an abada teriyo kitonde kisobola kukyusaako ku lawhu mahfudh nsonga yonna ثانيا محفوظ من التغيير byanywezebwanga bwe biri tebikyusibwa eyembeera gyo eri kugwe mahfudhun min ataghyir ekuumibwa takyusibwa fallahu azza wa jalla la yughayyiru fihi shay'an si bigambo byange bino Allah takyusaamu mu byo kintu kyonna liannahu katabahu an ilmin minhu kubanga yalagibwa biwandiike nakumanya okutuukiridde kama sayadhkuruhu almuallif walihadha qala shaykhu lislam rahimahullah shaykhu lislam ibn taymiya agamba inna almaktuba fi llawhi almahfudh la yataghayyaru abada ebyawandiikibwa fi llawhi almahfudh la yataghayyaru abadan wa innama yahsulu at-taghyira fi al-kutubi allati bi aydi al-malaika bwabeerawo any changes zikolebwa ku ddaala lya wansi ku bino ebibeera bamalayika ba Allah balina ebikati nga malayika al-mautu erina ebikwatagana n'okufa nani gwagenda okunoga amunogeddi ebiyinza okukyusibwa biri awo mu ebyo ebiri mu mikono gy'abamalayika ba Allah naye ebiri ewa Allah kifaananyi kyangu wasobola okubeerawo pulezidenti embeera byamanyi byeyemanyidde naye ate ng'alina n'ebiri mu baminisita ebiri mu baminisita byasobola okukolamu ki changes naye ebibye ewuwe mu pulaani ze nga tabikyusizza ittadaha al amr qawluhu maqadira al khalq ebipimo by'ebitonde ayi maqadira al makhluqati kulliha ebigero n'ebipimo bya buli nsonga y'ekitonde byonna wa dhahiru nusus obubone obujulizi bulaga annahu shamala ma yafaluhu linsan bulaga nti bizingira wamu byonna abantu bye bakola wama yafaluhu lbahaim bwoba obadde okyerowoozaako ng'abantu wekka wama yafaluhu lbahaim n'ebisolo n'ebinyonyi n'ebiwuka wa annahu aamun wa shamil falmuhim ekikulu an nu'mina tuteekeddwa okukkiriza bi anna maqadira alkhalqi ti ebipimo by'ebitonde byonna maktubatun fi llawhi almahfudh byawandiikibwa mu lawhu lmahfudh wa anna hatha llawhu era ebiri ku lubaawo olwo la yataghayyaru ma kutiba fiihi tebikyusibwakyusibwa ebyawandiikibwa muyo lianna allah olw'ensonga Allah amarahu an yaktuba ma huwa kainun ila yaumi alqiyama Allah yalagira ekkalaamu ewandiike buli kyonna ekinaabeerawo mpaka qiyama lweriyimirirawo
wa anta minhum, nga naawe gw'omu ku byo. bino biweweeza omuntu n'afuna ku mirembe n'ataggwamu n'ebyo ebimutuukako. Singa mbadde wa byabufuzi nga nyumirwa nnyo okwogera ku byobufuzi, nandibagambye ti abamenyeka ne byemumenyeka nabyo bijja kuggwa. Kati siba na stress, kijja kuggwa oba oyagala. Mulowooza bwe tukoma awo tuba tukoze bubi? Ekibuuzo kibadde ti ebyo ebituuka ku ggwe bivaawa, bitandikirawo era bikomawa? Waliyo eddaala eryokusatu baliyita almashi'a, baliyita Allahu akbar. Almashi'a byonna biri bwe bityo okusinziira kwagala kwa Allah. Byonna byolaba biri bwe bityo okusinziira ku kwagala kwani. فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. ينبي الولوى وقال الله woli olwaleero sofa Allah waayagala bibeere bwe bityo. Gwoyagala nnyo embeera gy'olimu ey'obwavu ogiveemu, naye bw'anaaba akyayagala bubeerewo bujja kubeerawo. Oyinza okuwasa omukyala, oyinza okufumbirwa wawasizza ng'oyagala mukaasi awo, oyagala omwana, wallahi nga temuliiko kizibu, mwegatta bulungi, ne bagenda bamukebera omusango amaagi mwegali, naawe enkwaso mweziri, buli kimu kitambula bulungi, naye omwaka gumu, gwakubiri, gwakusatu, gwakuna, omwana tannalabikako. La yahduthu, mu nsi muno temuliimu haraka, temuliimu kwenyeenya, wala sukunin, wadde okutebenkera, mu samawati sab'i wal ardin illa bimashi'ati llah. Oyinza okulaba akaana ng'okazadde nkabeera awo ne kamala emyaka 2 nga kaganya okutambula, amagulu gakalina, buli kimu kiramu, naye kaganya okutambula. Olunaku Allah lwasalawo nti lwe kanaatambula, abazadde ebyo mwabirabye, okalaba katambula, era kati kaleke kajja kutambula, bakakebedde nga tekalina buzibu, kajja kutambula. Bino byonna byemulaba byetumenyekera, la hawla wala quwata illa billah. Allah lwayagala ove mu mbeera gy'olimu, yudabbir lak, Allah akuteerawo n'otakkiriza. Allah lwaggulawo Quraish, Allah lwaggulawo omuntu akuyita buyisa kati jangu okola jangu
so Allah akuzaate wama tashauna illa an yasha Allah. Twagala nnyo bannange, buli muntu yenna gwomulaba ayagala, alina byayagala, naye binaatuukirira bitya nga bwe twagala. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Allah lwanaayagala lwe bijja okuba, ate bijja kuba mu ngeri gy'ayagala. Muhammad, osobola okwagala ekintu tuula hayatika, obulamu bwo bwonna n'otakirabako nga teyakkiriza. Seekonyinza okuzaala abaana, Allah n'atakkiriza kuzaala mwana wa buwala, ng'ate embeera evaamu ab'obulenzi bw'olina yevaamu n'ab'obuki n'ab'obuwala. yuqaddar lak. Oyinza okuwangaala ng'oyagala abaana ab'obulenzi ne bw'okola otya nga Allah tayagadde kuwa mwana wa bulenzi. Ono ngambi tiwali abaagala abalongo n'obazaala abaana, naye ekigambo twins nga tekijja kuyita mu bulamu bwo. Twogere ki bannange, tuleke ki? Lwaki tetusala puresha ku bitwagala? Musaleeko ku puresha. Wasalu llaha min fadli. Obulungi bwe mwagala mubusabe Allah kuba buli mu mikono gye. Wasalu llaha min fadli. Waliwo hadithi enta ensala puresha, eyo yo yansala. Ombaka yaga nti inna allaha yahmi abdahu almu'minu dunya wa huwa yuhibbu. Allah akuuma ku muddu omusiraamu edduniya nga naye agyagala, ng'ogyagala naye Allah n'agikuumako nga si wakugikuwa. Yaga nti kama yahmi ahadukum saqimahu min alma, ng'omumu ku mmwe bw'akuuma omulwadde we ku kunywa okw'amazzi oba okw'ebintu ebigenda okumukosa, Allah naye bw'akuuma abakkiriza abamu n'amukuuma ng'edduniya naye nga wahuwa yuhibbuhu, naye ng'akikola atya? Gw'ogyagala n'omenyeka n'okola buli kyonna ekivaamu abalala kibakola, naye gwe Allah n'agaana oggita. Abalala bali n'agibateera n'abalala. La hawla wala quwwata illa billah. Ne bwenkola ennyo Si byakola nnyo. Gwe wammwe eri abeetika seminti ku mmotoka bye basinga okufuna. Etteeka ly'omu suratul Isra aya ey'okumin'omunaana nayo yeetaaga okwetegereza. Man kaana yuridu al-ajilata, mwenna mubyagala, naye Allah yatusunsulamu, yagamba nti ajjalna lahu fiiha, nange nja kubibawa. Eryo etteeka lyetegereze ku nsonga ezi biri eziddiriraawo. Yagamba nti ma nasha almasi'a, ma nasha kyennaaba njagadde, mwenna mubyagala naye nja kubatuukiririzaamu byennaaba njagadde. Kitegeeza waggulu w'okwagala kwammwe ate waliwo okusunsula okuli waggulu nga kwo kwani ebituukirira mwebyo bye mwagala mu nsi biriko akasunsula ak'okubiri ak'okwagala Allah. Biki byayagala ofunemu? Ma nasha. Mwenna mwagala waliwo akakunkuna ak'okubiri, akasunsula ak'okubiri. Yaga nti liman nurid, liman mwenna mwagala naye ate gwe naaba nnonzeemu. Mwenna mwagala naye gwe naaba nnonzeemu.
alondamu bulonzi mu mwenna abaagala emmotoka alondamu bulonzi nalondamu abalala n'abaleka nga temulina mmotoka mwenna abaagala ennyumba alondamu liman nurid alondamu mwenna abaagala obukulembeze liman nurid alondamu nze nina muganda wange simanyi oba akyabiddamu ebbanga lye yakavuganya mu byobukulembeze nga bwagwa buli mulundi mpaka lwe yavuddeyo nadda gyalina okuba kuba alina profession gyavaamu simanyi oba anaddayo maaso gye tulaga naye nze emirundi gye yakavuganya nga bwagwa buli akakene bukagenderamu nakyo gineewunyisa naye ate waliyo avaayo omulundi gumu tobirabangaye سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله سبحانه وتعالى تغondeze okukkiriza okugira kwe oba oliawo n'atuwa ku bwewerero ku mbeera ze tuyitamu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله